kabooga. Atenga ko bwacha kumacha ne katulimba mb'omutemu yakagambe soko maneno okufuka. Omutemu agamba omala okukola susu ate n'ayitawo nga baawo tamulabye tiwali muntu mulala yamulaba. Kigamba kaliko emmandwa bwetaba mmandwa kyekyakasanga mu kisenge analeetinga abooga mukiraba eri ku siini tena kyabadde ab'amagezi ne bakagamba naye ddala tomanyi mulago emergency na siini tobyawula ne kaddayo mugeyena kakyasirise kajja kujjayo omutwe emizimu givaayo mu seasonizi kale singa ono abooga asirikako givaayo ng'emmotoka ya pastor eri mu background basibyewo n'akantu kaki crime scene. Yes. Akaguwa akalaga nti wano wabaddewo obutemu. Next day amawulire gaga nedda yevuga mu mmotoka eyo paka mulago. Era poliisi ogenda okujja ng'amaze okugoba omutemu ate avuze n'emmotoka agenzeewa. Kakati ate kino ekifaananyi kyo crime scene kye batambuza nga poliisi esibyewo akaguwa nga n'emmotoka weeri ate ekyo kyavaawa. Kakati omanyi waliwo ebintu ebimu nti bw'obeera ne victim ku kintu nga kino basooka ne bakuholdinga nako n'otayogera bingi kubanga mujja kuwa abatemu omukisa okutuyitira mu ngalo. Tugenda kuva ku omuntu ali wali mu ddiiro yafudde ate abantu mubawe too many things batandika okubuuza ebibuuzo bino nga n'abamu kubo babuvunaanyizibwa nga Minister wa Internal Affairs owa alternative government. Kakati ekifaananyi kiri wali up to yesterday morning ne kubo lyabadde likyali sibe. Ne kati ate tulina story ey'okubiri eteeka gundi omulwadde mu ddwaliro. Eteeka omulwadde mu ddwaliro ku casualty. Kubanga akulaga bw'amala okugoba omutemu avuga agenda e Mulago eyo gye bamujja ne bamuzza e Namayumba mukwano gwaffe muwummuza ne bamuteeka mu mochari. Okuba yaswala nnyo omuntu yenna ng'aswadde obanga yeewolereza nnyo omuntu ataswadde omuntu nga tali guilty teyeewolereza asirika n'akola ki naye nje kutandika okulaba Bugingo abantu batukako n'ekiseera ne babyesonyiwa ebyamasasige ne Pentagon ne babikola ki ne babimulekera Katonda yali salawo nyini Bugingo kati abantu bamuvaako dda bamutegeera one taswala Bugingo kati Bugingo kugambye olaba awemulira katuuti natuuka okulaba nti Katonda yatuuka okwogera ku mwana ono ebitundu by'ekyama ebyafuluma ebyona omwana omuto yabyogerako mu kyaki n'agamba yalaba kya muntu wa myaka 5 tulaba munnange ayambala amasuuti akola atya bannange yoyo oluzungu kyekyo alufuwa bufuuyi akola atya Katonda agamba sigwe waliwo akasajja ka Yusufu kekaani ke Bobi Wine akava mu ghetto tekambala masuuti katunula enjaga kalina ebinankani katunula bwe katyo nzako kenjagala ako kamulabanga kamulabanga akayaye akekamocha akatunula bwe katyo kamulabanga akanywa enjaga kamulabanga akatasoma nsimanyi kasoma MDD simanyi kakola kate kabanyina amateeka ako kenjagala kefuseka amafuta kabere president wa Uganda nibyo nabyazakola. Wala ku kintu kya Mpuuga nganze kyampisiza bubi naye wayisidwa bubi nayisidwa bubi kolwabyo bigenda kweta omuntu oyo akole ki alokoke otya omulaze omutima omulungi neyibawo bw'omugamba nti wafunye ku kyokulya mulage empisa zo z'omulaga zigenda naga naye omuntu ono yakola ki yalokoka naye abantu bangi bali mu makanisa batudde mu makanisa ne bagamba osinze mwandike emikono mu kusinze n'osinza ziyago
that's why tibolaba Bugingo mbadde ndaba nnyo comments nga badde ayogera nga benda bya sorti nga bapostinga naye nga abantu bapostinga nga bakomentinga wasinga bagamba kale singa Bugingo okuba tivale yakomawo uli agundi yayo kale singa Bugingo okuba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515 Liza nembebaza emirimu gy'omusodo okubanga mwekolera mwebale nnyo mwebalidde abatugoberera aba following omukutu guno ogwa Kimbo updates mwebale nnyo mwebale ddala kale nammwe abatandaba ku followinga mu following abatandaba ku subscribinga mu subscribing embeera esobola okubanga ate etambula abulungi nnyo nyini ddala ateekako ka comment teekako ka like video gituwere like n'ebintu biringa ebirala bwe bityo sobola okubanga ate etambula bulungi nnyo nyini ddala tukomyewo tunyumye mu nsonga zaffe nyingi nnyo naye kkiriza nsooke nkutegeeze bannaffe aba Biva Organic bano bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo abalina ebizibuzibu akafuba kakulemeramu walina TB naawona naye wasigaza amabwa mu kifuba omwo olina ulcers olinamu ebizibu bya mu mannyo olinamu zino endwadde za UTI naddala mu bakyala abasajja olinamu prostate ekusumbuwa olinamu tolina muliro okubatule n'ebiringa ebyo kakati bannaffe aba Biva Organic bagamba nti bajja kusobola okubanga bakujjanjaba okusinziira ku bukugu bwabwe bajja kunogera eddagala nga balijja mu miti balijja mu bikoola balijja mu nacho products ebintu byaffe ebya bulijjo bakuyengeremu eddagala osobole okubanga ate wona bulungi bannaffe abo basangibwa mu kibuga Kampala wane Mengo kunena kooti ya Mwangatu wali ekikubo ekidda ku Biva Organic ekkubo balita Ham Mukasa Road so waliwo n'abakyala abatunda omwenge omuganda bw'oyitawo tuuka bulungi nnyo ku Biva Organic ate era naye woba oli ku masengere ekizimbe ekyobeera osobola okubanga ate okiraba bulungi nnyo n'osobola okubanga ofuna obujjanjabi e Masaka gye bali osobola okugenda n'obaera nga ate ofuna obujjanjabi e Masaka okulinaana opposite Centenary Bank we bali bajja kubanga ate bakujjanjaba bulungi nnyo osobola okubanga owona bw'oba oli eyo nga tunaba kubanga otuuse oyinza okwagala okwogera nabo ku ssimu oyinza okubira Dr. Senjobe mwennyini n'omunyonyolamu obuzibu oyitamu ali ku 0752 624 bw'omukubirako ajja kubanga ate asobola okubanga akutetenkanya asobola okubanga olabika alabe nti oba oli awo owona bulungi nnyo ebikusumbuwa ye Dr. Senjobe Richard owa Biva Organic ale bwetuvaayo eyo nja kugenda butereevu nnyo ewa mukwano gwammwe mukwano gwange Pastor Sematimba ate atubuuzeeko bw'anaamala otubuuzaako tujja kugenda maaso n'okubanga twanjula omulamwa naye nga wiiki gye tuwunzise Pastor Bugingo yatandisewo olutalo ne Honorable Nambooze tugenda kutunulawo then tujja tunula ne ku waliwo n'ebirala byazaakola waliwo n'olukuŋŋaana bayitha olugenda okubeerewa Bugingo simanyi lwaki abasumba balonze lubeerewa Bugingo oba Katonda yamukyalidde oba kyekyomanyi Katonda bw'atyo bw'akyala bw'atyo Yesu bwe yakyala ewa Lazaalo we yakyala ewa ono omusajja ali omuwooza naye nga kyewuliza so omuntu oyinza ogera abasumba basazeewo ogende wa Bugingo naye nga kyabwa Katonda nga basumba anyway babadde basumba b'amaanyi basumba bikonge byabadde bikonge amanyi abasumba mu Kampala kwabaddeko Bishop Kiganda ku Benalabye kwabaddeko Apostle Chaze kwabaddeko Pastor Umalu kwabaddeko Presiding Apostle Dr. Serwada kwabaddeko Pastor Bugembe kwabaddeko Pastor Kimuli those are the biggest pastors we have in Kampala so kitegeeza olaba abo waliwo okuŋŋaana bayitwa olukuŋŋaana lwa Bonke
lugenda kujja mu Uganda naye mu kanisa nazo baalonze olugendo okutolugenda tula wa Bugingo Kanani naye ate Kanani ayina ebiru ye kati nago nademuza nti anayanjula atya mukazi kuba oyina okwanjula abasumba n'oyanjula ne mukyalawo kale sooka obuuze ku bantu baffe kansooke mbabuuzeeko basebo ne banyabo nyongera okubabuuzaako mwenna abali ku mukutu Chimbo Updates nyongera kubebaza mwebale nnyo ba subscribers mwebale mukozi omulimu gw'amaanyi nnyo ate nsaba mwongeremuko amaanyi mwebale kutulaba mwebale kutugoberera amaanyi agange nga bulijjo Sematimba Moses Pastor Sematimba Moses era nga mumanyi obulungi ennyo ndi wano ne muganda wange Chimbowa wetuli mpolampola okubaako nga ensonga zetwogera oba zetuggusa nga bulijjo naye nyongera okubebaza mwena mwena abali e Canada abali mu America abali e London abali e Saudi bakadama bannange mwebale bambi mwebale kukola mulimu muli bakyala bakozi ne basekadama ndizo ne basekadama gye bali yes naye kwano gwa fali amukyalo Aunt Mary ali US nangamba basa Sematimba mwagala nnyo naye nga mukambwe ne mugamba olumu ensonga zibera abeera akifiiringa omusajja aleka bu family na biki era mu nsonyi olumu waliwo ekintu nalawe kikwata ku kintu kye bayita family ba kintu kye bayita okujolonga omukyala mu nsonyi we awo ngoyinga personal yes ngoyinga personal mpulira obusungu muli mu nsonyi we bannange naye nga nyongera okubatumirako mwena mwena abali eyo nyongera kutumira ku mukyala bamuyita Hope Suubi ali awo Bahrain yes wali awo mpolampola webale kubanga otugoberera namwena abalala mwena sayiso okubanga muli ku mukutu guno alright tugenda kutandikirawo awo wennyini tutandikirewa kubanga lero emmeeza eyo kyokufuuka tutandikire wali Pastor ne Nambooze byatandika mpola Pastor nga amaze okufuna gayita amasasi public gyagana okukkiriza na buli kati Honorable Nambooze ali ku TV yalindoza ku barometer n'agamba neyo mugenda kubuza obujulizi engeri Pastor gyonyonyolamu oba n'abantu bo abakulina gye banyonyolamu amasasi obujulizi mugenda kweta n'omutemu okola ki okudduka gw'omu gw'otugamba nti wawulidde eddoboozi n'owulira eryesooka n'owulira eryokubiri n'owulira eryokusatu kati mulimu n'eryokuna mbw ali n'ovugako emmotoka n'ogituusaako wano ali n'ogituusaako wano mbw ate n'okwata omulwadde n'omuvuga paka mu intensive care n'agamba ekifaananyi kye tulaba ekifaananyi ng'emmotoka eri mulago tetulaba ekifaananyi ng'eri ku crime scene mugenda kubuza obujulizi kati twali tumanyi Pastor twabadde tuyanga akutta ekituuti ng'atandise n'olaba akakazi akakulu kabolooga bakuta batya abaana abato nga bazza amata bakita ekyo ekigambo yadde akyogera kubooga kalina emmandwa biki tutandikirawo ekituufu nabirabye the interview ya Honorable Nambooze and by the way nagiraba bulungi yalina live yali ku NBS nalingira bulungi naye omukyalo teyayogera bubi wabula yali yeebuuza ng'omuntu yenna bwakola ki and by the way Nambooze bwe ku TV salako ng'avumye ku Bugingo oba ng'amugambye ebigambo ngono byeyamukoze eki byeyamugambye wabula yali yeebuuza bwebuuza ng'omuntu yenna because si Nambooze eka yali yeebuuza yekka ffenna twabyebuuza public yonna yakola analysis yayo buli omu yakola analysis ye nange kennyini nagikola oba okitegeera naye n'abantu bakola nga tebimakinga n'abantu bennyininyini okitegeera wabula Nambooze teyakikola mu mbeera eri gundi nti oba alumba Bugingo nti oba akola kyola yakola analysis mu mbeera naye olw'okuba ono omanyi ngenda kugaba ebigambo bino omuntu yenna ng'oli guilty nga kukusinga buli kyenyonyi olaba nga towangula kiringa Chimbowa bemanga n'ebintu byenda kwogeddeko nga n'ebintu byenda kwogeddeko wabula n'obaako ebintu byeyogera nga byagala nga tulina we tuli n'obaako ebigambo byeyogera nga byagala okufaanagana nga biwanjogeddeko okitegeera otandikirawo okuswala newemanga kyenjogera nga simanyi nti oba wegwedde okitegeera naye nga mu butufu si saabyoge okitegeera kigezako okugamba kati yawulira that gundi kubanga Nambooze alina kyeyayogera teyamulumbako nti amulumbye yayogereza gundi kugamba interview za Nambooze zonna naziraba teyalumbako ku Bugingo nti amulumbye wabula yeebuuza bwebuuza wabula ono ye olwokuba ye yeewaana okuvuma alina nnyo ebigambo bingi nnyo ate ebigambo by'okuvuma alina bingi nnyo and by the way olwokuba yaswala nnyo
omuntu yenna ng'aswadde obanga yeewolereza nnyo omuntu ataswadde omuntu nga tali guilty teyeewolereza asirika n'akola ki naye nje kutandika okola Bugingo actually abantu batukako n'ekiseera ne babyesonyiwa ebyamasasige ne Pentagon ne babikola ki ne babimulekera Katonda yalisalawo naye yennyini okuba yennyini gumusinga kati essaawa zino abikwata ate n'abikola ki n'abikomyawo ebigambo ebyo yakabireeta Nambooze yabyogera dda amasasi gakaba nawo andi Nambooze bwe yabyogera yabagako byakomyawo teyaddamu bikola ki akamwa ka musumba kajjudde embala ki kati akamwa ka musumba tulina omusaasira lwa nsonga ye bwato abantu abatamumanyi n'endiga zitamumanyi musumba ze ngenda nakugambako ku gyenvuddeyo wa musumba nkugambye musumba yali akola mu katale ka Mubuulo beba n'abantu and by the way musumba oyo akateko omubuulo ke kano leero kali bweyogerere kati leero muyinza okuba kati kangeze nti muli Ntebe enkya ne muva Entebbe ne mugenda egundi ne muva egundi ne mugenda egundi beba n'abantu abajja batambula nga mutambula ku biroole kati Bugingo ye muntu omu that's why ayina ebigambo bingi abantu abakyasinza okuvuma kati kamba kugambe olwaleero be bantu abakola mu butale be bantu abakola mu masannyalaze abantu bakyasinza okuwemula n'okuvuma omuntu era nga bino mbyogera basobola okunjulira abantu abakola mu butale abantu abakola mu mabaala abantu abakola mu byamasannyalaze bawume noze mutero bala bana batera okugira emiti era nze ate ab'enguudo n'abasimi b'enguudo kati be bantu bakyasinza okuba n'ebigambo bawemula tebaswala kati Bugingo manyi lwaki taswala and by the way Bugingo taswala mu nsi kino kankibagamba olwaleero nti Bugingo ebintu bye yali akola kinga bw'olabaga omugenzi abizayo Mukama nsonyiwe okumuleeta Bugingo yalinga akola mu katale ka Mubuulo mu katale ka Mubuulo ng'ayita ngoye bibiri bisatu bitano gwe nojja n'olonda olugoye lw'otasiimye akitwe nojja n'obanga agenda ogwa n'otalugula n'akugamba olinga kino kati ne bimulemeramu paka watuuse byamulemeramu omuntu kyokola ekintu kyozza okola kiringa omuntu yenna ng'akulidde oba nkiyinza kikunyonyola ntya muganda wange Kimbowa omuntu akulidde mu mulimu ogwo and that's why kati ekintu ekyo kikomyewo buli omulimu gukomye gwe yakola ki bwe yalinga akola bukomyewo gwa bulijjo kati because kati saazo ntakyaswala omuntu akola mu kugambya omuntu akola mu bubuulo mu butale buno obutale naye kakati tetugamba kati ninyo kakimalize kati Bugingo ebivuma ayina bingi ebigambo ayina biki bingi olw'ensonga yakulanga mu katale kati ekyokusatu bonna abakola mu butale babi sigambye nti babi bayigirayo ebigambo ebintu bingi nnyo tosobola kukola mu katale nga tolina bigambo kino kakikugambe era ogenda mu katale ak'omubuulo oba butale bonna ng'olina ensonyi nkugambye basobola okutunda gwe n'otatunda anti oli osobola okuba ng'olina woogenda ogenzewo omwana najja n'akukimayo ogenze ovudde wano wembadde ntundira ogenze oli najja n'akukima nagamba yogooliko oyo oyogolaba namuloga fuwa n'emmindi jangu wamma wano jankulaga ebintu ebirungi n'akusika n'okusika togendangako mu kibuga omwo ng'olina woogenda n'abatunda amasaati ogenda n'ateeka okusikasika bwakusikasika emikono jangu kyokka tamanyi nakumanya nti oba ozze kukola ki ozze kugula bw'omulaga nti wabula ndeka n'akuvuma n'akwogoloza n'akuteeka wali kati ye Bugingo bwati we yalinga kati kalakita ya Bugingo ey'omu katale eri ekomyewo so ekintu kino eky'okuvuma Honorable Nambooze mu ngeri y'okumwebuula kimulekawa ati kati otolwedde ye nyini Bugingo kati abantu bamuvaako dda bamutegeera one taswala Bugingo kati Bugingo kugambye olaba awemulira katuuti natuuka okulaba nti katolaba yatuuka okwogera ku mwana ono ebitundu by'ekyama byafuluma ebyono omwana omuto teyabyogerako mu kyaki n'agamba yalaba kya muntu wa myaka 5 okitegeera kati imagine omusumba oli mwana actually na muzzukulu we yabiddamu n'abyongera okuyekenneenya bagambe munansonyo kyobula abantu bwebagamba muze ennyomba mbona okunyiga nebyo binyiiza omuntu bw'ati omusajja omukulu omwana gulaba oyo yesu byafuluma naye oyo omwana kati ddala amazima Bugingo yali supposed okwogera ku bitundu by'ekyama by'oyo omwana seriously was he nedda kati bwe yali ayogera statement eyo n'agamba nti
bakatutte ne chai ne wa bakakanike bakayunge bakakole bichi mbukali kagenda nakufane kaduna nagamba ate mundeetera ye musumba kati yenjiri etwala abantu muguru obaje sikuseka kati no kanchi kugamba olwaleero Bugingo tachayina njiri and by the way kino kanchi bagambe mwena abantu abatulaba nawe kino kanchi kugambe kuba oli musajja mulokole enkumanyi Katonda ayina watuuka ekiseera nga yakuvaako si musajja musango ng'embazi yo yagwa mu mazzi amutali nga yagwa mu mazzi nze sigamba nti ndi mutuukirivu omuntu omulabira nti embazi yagwa that's why nti bw'olaba Bugingo mbadde ndaba nnyo comments nga badde ayogera nga benda byasooti nga bapostinga naye nga abantu nga bakomentinga wansi nga bagamba kale singa Bugingo okuba tivale yakomawo owulira gundi yayo kale singa Bugingo okuba tivale yakola ki yakomawo lwaki boogera statements bwe zityo nti Bugingo yalinga ku Bativale yakolanga ebintu ebiki ebirungi ebituufu ng'abula ekigambo nti abantu bajjanga n'ennaku yaabwe ne baddayo ng'ennaku ekoze eki ng'egenze omanyi lwaki yabuliranga ekigambo ekituufu kati Bugingo bajja katuuti tabuulira njiri atandika kwaba bamukolokota baba mwogerako okyo kati essaawa zino takkiriza Katonda amulwanira entalo ye yazikola ki era that's why ye kuva dda ye kati essaawa zino yeewaana n'okwewaana yetandika okwewaana okuva ku famire ye kuva ku mwana we ku mukyala we ng'ajabaga nti nze ngenda bakolokota kumala ebbanga bwe riti mukyo nga yeewaana amaanyi ye gakola ki gaalina nga kitegeeza teyewaanira mu Katonda kati essaawa zino Katonda si yamulwanira entalo yazikola ki yazeerwanira that's why kati essaawa zino tabuulira nje giri gyabuulira kuvuma bantu ukolokota banabyabufuzi kati naye nyini kati yafuka munabyabufuzi omusumba omulamba bwotutunulira atulaba tutunula ebigambo ndowooza munnamu abadde mu birabye byayavuddeyo n'ayisa bubi omubaka ekyomukisa honorable tandaba kubanga amuddamu ambaitha we yankoze bulungi nnyo Nambooze yankoze bulungi nnyo temanyi yabadde amanyi nti yasiikudde yadde amanyi Nambooze agenda mukola ki mwana okula kubanga akimanyi nti Nambooze naye tanyigirwa mu ttooke yabadde ayagala avugire omanyi ye muntu aleeta ekintu kyakivugireko bakama be because alina baakolera kati n'omusumba asobola okubanga naye baakolera baakolera of course akolera Katonda akolera takyakolera Katonda Bugingo takyakolera Katonda omusumba alina akolera ani omusumba alina akolera Katonda Bugingo akolera ani nagamba Bugingo si musumba banenge nze nkyogera n'abantu baffe abatulaba kino kankyogere mu bukakamu bungi nakugamba Buganda ng'ekimbowa Bugingo si musumba Bugingo yafuuka blogger Bugingo politician Bugingo senga Bugingo blogger Bugingo kojja Bugingo akola kimu kyonna Bugingo afande oba otekakigeza kugamba lwansonga lwaki kugamba ebigambo Bugingo omuzimu gubulawo amasasi ne gayitako buli kimu byonna bizemu oze mu biraba gova ku muntu abadde n'omuntu n'akubwa amasasi ne batamusiba ne batamukwata yere kale n'okumugamba ko jja tugenda okola statement seriously nkyaka twogera amazima kimbowa tuli ffenna oli muganda wo ne akyogerako si yakireeta nekubwa amasasi nga ndi naawe okay nze nekuba amasasi naye nga tuli ffenna kimba gwe n'okwata ekkubo n'otambula yesiganyi tubadde ffenna gwe n'otwala mu ddwaliro kimba ne batakukwata tekisoboka nze mba first suspect nze mba nsooka okunoonyerezebwako naye kati bamwongera situita atamamotoka y'amagye kugambe ali mu mmotoka y'amagye nkugambe wali kati essaawa zino ayita wali kugu nabadde nva Busunju naye ayitawo ng'ayita wali kugu kati ababoda wali bonna bamwenyuza buli waayitawo abawo emitwalo 10 gundi Nampuuge simanyi Nampuuge simanyi Nampuuge wali ne wali gwe bayita ku gundi wano batunda obunyama wano onote okutuuka Namayumba kati ng'oyisayo dda ng'oyisiza n'ekikandwa n'ojja eno waliwo gundi kikubampanga oyisa naye eyo kikubampanga okyalina mabega wano olaba wojjoyiningira so kubere bakalikola erijja nerigwene nakabugo bbira kati kuba bayitawo simanya kati awo bakugamba buli abantu baawo bona bonna that's why nti waba ayitawo kati juze yabadde ayitawo nga alina n'emmotoka ez'amagye ne bamuyimira mu maaso nebaga ssebo taata musoma ulinga otukolako tokyatukolako ssebo kwate olina ab'amagye tetukyalina ngwengye tukolamu n'avaamu n'abawo emitwalo 10 naye ng'amagye gonna geetoolodde bwe gati kati neweebuuza ye musumba ayetoleddwa ab'amagye that's why bwe kugamba nti musumba takyali musumba Bugingo si musumba and by the way nakikugamba ate gy'ojja kukiraba kimbowa bino abikugamba ate ogenda kweyongera obirabe
nti kanisa eye kanisa yafuka kidanda nze nkuwabazaako ekintu kimu wakyogera era kyo nekituukirira tekyatuukirira waŋŋamba tegenda kubeerayo Pentagon naye ati Pentagon teriiyo nga nze simanyi nti no ng'era nze nali manyi ija kubaayo noŋŋamba Susan tajja kuzaala kati ekikyoto era saakyogera kyogera naye bannange saakyogera watugamba Pentagon teriiyo Susan tajja kuzaala kati era kyova olaba nze kugambye kati gye muyita Pentagon oba gye muyita Kanani egenda fuuka kasino ekyo nze ekikubuulidde anti yatandise dde okufuuka kasino kozi babeeramu ne bamansiza muli tonnalabako ku muziki gwe yakubye ngulaba ne bakuba zimenya yasuna beni kwagamba simenya kwa ebinyanyanya nabe ebinyanya mu tewabirabye nga niyo abikulira omusumba amasena niyo agaleeta bwenjogera bannange basabu ne banyabo bwenjogera bwenetabuka olumu nenfulira obusunga muga nti no bannange n'ebintu byentunulira nga nze omuntu bannange sigenda balimba nebikusobera ddala omuntu kyakinamba bwe yazze okugamba thanksgiving walabyeko nga agenda ku Richard eyagamba tagenda muswaza Richard segera kuswaza nze waliwo ebintu Richard bamwogeddeko yakiwuliddemu walabe koko because kibaita thanksgiving kwande kulaga mbera yona because irando za walabe boda boda abe nampuge nabawo abakulugudo lwe muna bawa set bakugamba buli wa boda boda yaziba mwade bitwala agaga bagende batambuze katugenda olabe ku thanksgiving kwabade boda boda ngazijude bweziti ngamba yo wa boda boda asolo kwata boda boda ina director najiteka nasiba waliwo ndo nekiragira kutegeera ne bakugamba bamwade buli wa boda bamwade mitwala agaga bebale okubera wa kujja kubeera mu Thanksgiving newe yazze walabeko ku mukyala wa Richard nga bamulete because Thanksgiving mani baleta kwa Katonda yamponya n'abaana ba Richard ne babaleta no mukyala ne bamukola ki sabalabya bondoza bakumaka naye nze nina ebintu nze nsoma Bible nina ebintu bye mmanyi era byenda bamusoma nga baba byogedde ndabira ddala nti ono embazi yagwa mu mazzi alimba oba ayogedde kusanyusa by the way takyabikwa na Bible ayinza okwogera Bible yayogera wano naye nga talanze lunyiriri tayina wayogera kugambya atandika nagamba embwa ye ate kati essaawa zino kasabikula awantu awali okuvuma awo alemera okitegeera ekyembwa yakyogera nakyo yakiranga mu lunyiriri lulala naye nga kiri mu kitabo kirala naye nze mbadde nsoma Bible nakikugamba dda naawe okimanyi Bible ogisoma weyagaana okulaga amasasi ne wisdom nakyogera nenyini neyekuba mbu abantu abasirusiru abagwagwa wakyaliwo n'abantu abakulu abatalina magezi nemala mweyambulira bwemala mweyambula nemulaga n'ebiwundu ku ssimu naye nga Yesu Kristo bwe yamala okuzuuka n'alabikira abayigirizwa be abayigirizwa mu kulabikira abayigirizwa be Thomas teyaliiwo Thomas bwe yadda ne bamugamba nti Mukama waffe akoze eki azuukidde Thomas n'agamba njamala kukola ki era ye nga of course ndanga bomumanyi tetakiriza yakumala kumwerabirako Osaka yali muganda yakumala kumwerabirako Yesu n'alabikira Thomas n'amugamba nazuukidde Thomas n'agamba Yesu n'amugamba nti sembera wendi onkwate muno mu mbiriizi zange okate mu bibatu byange webale okakase webale kwata high five kakati ekyo kimu nekizula ndi muzumba naye nga Yesu mulamba yakikola yalaga Thomas kati ate ye kati ninyo katono nyo webale kuleta gundi eyo yakulaga yatuse n'abamu bakalabika video yatuse n'anyiiga munabakungu oba baminisita munawe nyini balinga abasiru n'agamba bw'ati nkalinaye uliriza bajja ne bamukola ki ne bamulabako mubona ate n'akwatamu ebifaananyi ebyokusimu kakati omuntu azze mu buliwo kimbowa nzize kulaba nga oyina ebiwundu kati wembala kulaba ebiwundu ate ebimusimu mbyagaza ki waliwo yaŋŋambye anoonya mu maaso awo kutulaga nkovu ate nga yali mu kyalo yali nga mu kulunda nte ensiko ze bakalabula ajja kutulagamu ebiwundu by'ensiko za mukalabula nga akyaluna ente naye ekyebiwundu ng'okitadde ku mabbali nengenda ku kyeddoboozi nze omanyi buli kigambo kya pasita nkikolako DNA bwe yaleeta ekyeddoboozi mu n'empula eddoboozi erisooka n'empula eddoboozi eryokubiri n'empula eryokusatu n'empula eryokuna bayibuli egamba nti Katonda bwe yali ayogera eri nabbi Isaaya eddoboozi lyagira nabbi Isaaya naye n'abaali awo baawulira Katonda ng'ayogera kakati tosobola kuŋŋamba nti Katonda ayogera na Bugingo weka n'aleka Richard
afe kwegamba ojja sosola bikyadi Katonda gw'osinza asosola atya omuntu gw'atambula naye mu mmotoka kati kino kankikugambe Katonda tayogerangako na Bugingo and by the way kino kankikubuulire olwaleero Bugingo ne bwanaakola atya Bugingo kino kankikugambe ne bwonookola otya and by the way wootegera nti Katonda yakuvaako Bugingo byakola entisa Katonda yakuvaako yamuvaako that's why nti Bugingo takyaswala kino kankikubuulire Bugingo takyaswala okumanya takyaswala takyenda kutya ti abantu abali mu kanisa eno bwe njogera kino bakitwala batya abaana baabwe bakipasivinga batya okitegeera nkyasobola otuuza ekkanisa abazadde nga bazina abaana baabwe toyinza kubanga oli musumba ku myaka gyaliko kubanga musumba si muto emyaka 5 omusajja mukulu alina n'abazzukulu bwe basirimbye abalina gwe n'otandika okudda mu kanisa tetunagaana kuzinira Mukama Katonda niwe waliwo kyolaba ekisusse gwe omuntu n'ojja ntaliko okuzina amazina n'alabye ng'akutte ne ku gundi ye gundi omuzindaalo n'ataliko okulaga naye we namulabye bweti nakikoze bwe ne ngamba awo Suzani wamwagala wayagala kitambulire awo Suzani wamwagalira ddala Suzani omulaba kino nakibagamba Suzani kino nakibagamba era kankiddemu Suzani nze gwe mmanyi gakyali mabaga tannatuusa lugendo lwe kubuulira ebigambo bino gakyali mabaga komishoni ze nga oyo omusajja mugenda kumulaba nga agudde n'eddalu Bugingo awo musumba wange tekimutooka kiguwuliriza nayogera ebigambo bye nayogera ne mbagamba Pentagon tekola ki teriiyo nabyogera ebbanga ki myaka gy'emabega ne mbagamba olulwe tekola ki olulwe teruliiyo nabyogera bbanga ki gy'emabega ne batuuka ne bagamba asazeeko enviiri era kati olubuto lugize era kati nojja noŋŋamba ogenda kuswala nze nali ntidde n'otya era kikyo and by the way nga sina mu kamera wajja noŋŋamba naye musumba tugenda kuswala wangamba booti ne booti nekugamba ate gamba tewali lubuto because nze manyi Suzani naye omuntu tabaako na biseera bya maaso nabyemabega nkubuulira amazima ayinza ogenda ne bamuteekamu nakugamba ebigambo nti Suzani bw'alizaala obusumba buvaamu nja kuweesonyiwa togezangako ne mu kamera togezanga yadde okuntuuza mu kamera nenkugamba Pentagon bwerizimbibwa Pentagon bwerikola twagala Pentagon oba tudize Pentagon bweyagize esaa zino yatandise okubikuuka amaki amatenti zitandise okuyulika neziyulika kati n'addamu n'asaba ki and by the way kino kakikugamba olwaleero ninga sente azifunye muhoozi yamuwa sente kino kakikubuulira omusajja afunye sente ne sente azifunye muhoozi amuwadde sente nze kino kikubulya muhoozi amuwadde Bugingo sente amukodde buli kimu emmotoka kati azimuwadde ziizo ez'amagezi azimuvuga alinayo mu maaso alinayo emabega era kati essaawa zino Bugingo takyamanyi kye bayita Katonda kati amanyi bitiibwa byakunsi kati byamanyi essaawa zino zimasagi z'amanyi Suzani byamukola nkugambe Suzani kati ekisooka Suzani byakola Bugingo tabirabangako mu nsi kubanga Suzani ayina experience ayino Suzani bw'otunuulira ebigambo bya Bugingo ng'alumba omubaka Nambooze esooka Nambooze nze mmanyi ng'omuntu atayagala nko Museveni bulamu bwe bwonna naye toli musanga nti kano ka Museveni amuyita mwami Museveni amuwa ekitiibwa naye Bayibuli eteekateeka etusomesa ffe ng'abantu abamanyi Katonda enkwata gye tulina okukwatamu abantu bano abatamanyi Katonda bw'abanga Bugingo yawona amasasi kitegeeza ekyo kyamagero namba 1 namba 1 bw'abanga afuye ekyamagero bwekyo kitegeeza alina kusikiriza bantu bajje balabe ku kyamagero kyeyafuna enziramu gye yazzeemu Nambooze atali mulokole nga ye yayogerako bwogezi n'omuddamu mu ngeri y'okumutyoboola Nambooze asobola okulokoka era enjiri ya Bugingo erokola obuuzizza ekibuuzo ekirungi ennyo edda nga twakalokoka oba nga tuli mu kanisa baatugamba nga ebigambo bino wammanga nti abantu b'ensi because twabayitanga bansi nti bwamwagala balokoke
mweyisenga abantu abalokole. Yes. Nchiddamu. Batugamba nga bwe bati. Nti bwe mwagala abantu balokoke. Mweyisenga abantu abaki. Ne batuwako example. Tutayinza kwanga oli ku mizigo because buli abalokole abasinga of course bapangisa. Naye oli ku muzigo. Ne neibawo. Ne bofutuka ebigambo ebiki. Ebisongovu. Boyomba ne neibawo. Kyokka ekyabo mugamba nti ndi muki. Ndi mulokole. Oyo neibawo agenda kulokoka atya nga gwe nnyini gwafutukamu ebigambo bwe bityo. Wabula ebikolwa byo bigenda kwetera omuntu oyo akole ki? Alokoke. Otya omulaze omutima omulungi neibawo bw'omugamba nti bane wafunye ku kyokulya. Mulage empisa zo z'omulaga zigenda naga naye omuntu ono yakola ki? Yalokoka ki? Yalokoka. Naye abantu bangi bali mu makanisa. Batudde mu makanisa ne bagamba osinze mwandike emikono mu kusinze. N'osinza omuntu n'akulegenaga ani oyo nakiboneka yawandiisa emikono oyo nga yabadde eri n'ampa wabula n'akola bw'ati ne bw'ati yawandiisa emikono bw'asinza Mukama Katonda. Kati omuntu oyo amanyi gaba gamukoza ki? Gamugwamu. Mazima. Tebabye ebiri mu kanisa sikyagenzeeyo. Sikyagenzeeyo. Bwebanga batabalokole beeyisa. Bwebanga batabalokole beeyisa. Abalokole tuyina kuba example kiri ng'abasiraamu. N'omusiraamu yennyini ogenda otya kusikiza omuntu asiramuke ku ngeri gye weekola ki? Gye weeyisaamu. Engeri gye weeyisaamu obulungi. Kakati toyisobola kuŋŋamba Bugingo abantu basobola okulokoka ku ye. That's why nze bulaba Bugingo ng'ayogera. Abantu nze manyi n'okuddawo ne nga Mukama tusaasire. Mukama tusonyiwe. Because abantu buli omu agamba nze manyi okola comments oli n'agamba kasigale mu Bukatuliki. Bwebanga bye sikyalokose. Kasigale mu Bukatuliki ku bigambo byakola ki? Kitegeeza obwakabaka bwa Katonda abuza wansi. Tabuza waggulu wabula abukola ki? Abuza wansi. Abuza wansi. Tu ebintu byokka example yokka gy'alaga yasooka n'agiraga ku n'akwata omukyala gwe yava naye mu mbeera yonna kyo sijja kulekawo kyogera. Teddy n'amukwata n'amubonyaabonya. Ye wategedde nti yabadde happy birthday yejjo. Negitegedde sinza butagiha maama wange oyo sinza butagitegeera. Yabadde happy birthday mama Teddy. Tumwagaze n'omwagaze bami Teddy happy birthday mama Teddy. Mama waffe omulungi munnange. Happy birthday happy. Nze muyita na kyuma kya Yesu. Happy birthday kyuma kya Yesu. Ekyo kyuma. Mama Teddy na luswa Bugingo. Mama Teddy na luswa Bugingo. Gwe Bugingo. Bana batetu bamanyi mukwano. Webale kuyimirira. Webale kubeerawo. Webale kuguma mukyala gwe oli kyuma. Yebale nakunyirira. Ate Mukama yebale kunyiriza mukyala gwe. Webale. Mukama Katonda yebale. Ye yagamba ekigambo kikyo n'agamba nze yayogera ebigambo bibino wammanga. N'agamba nze abaana bange Mukama y'abakola ki? Y'anaabalabirira. Kubanga tata waabwe yabakola ki? Yabavaako. N'agamba nange Mukama y'anaakola ki? Y'anaalabirira. Mu butuufu Katonda akulabiridde mukyala gwe. Era tukusabira Mukama akulabirire ddala n'abaana bo Mukama abakole ki? Abaagale. Nga kyeralagwa ne ŋŋamba nti nayogera ne ŋŋamba bye nalogula byonna bize bituukiridde. Tubulayo ekintu eki? Kimu. Bugingo okuddamu kubeera naani? Na mama Teddy. Si nayogera bintu bye nayogera. Tebize nga birabika? Bize nga birabika. Tubulayo ekintu eki? Kintu kimu. Kigenda kulabika nakyo. Ate guno omwaka. Guno omwaka gwennyini. Guno omwaka. Teddy Bugingo. Ne Bugingo baddamu kubeera aba olagudde oba kino nkyogedde actually kandi kankiragule nga bwe nayogera biri ne bituuke tobirabye nawe tebabirabye guno omwaka Teddy Bugingo addamu okubeera naani anti wuliriza Susani obigambo bijeewa anti wuliriza zine ensonga Susan tayagala Bugingo nga beewaana wali nti beeyagala okukola Luli yatugamba yamugoya ne sabuni simanyi yali anabanga kwayo zedda. Chimbo ne Bible egamba ne Yesu nyinyi yakyogera nagamba ne Katonda yagamba sibuli agamba nti Yesu nti alikola atya nti aligenda muki mugulu oyogedde ekigambo sibuli akuwaana Chimbo sokwa n'omuwala nakulagaga Chimbo oli mulungi oli handsome oli boti ninga takola ki ngaina kyakwagala kamutelingiyo sibuli agamba nti oli mulungi nti akitegeeza sibuli agamba nti Chimbo wange nti akitegeeza kano kabagezi bo kabakitegere bali bansimbi kati nkugamba ebigambo bino Susan ali commission eri gwaddi egenda kugwa guno omwaka kakiddemu kyogere mu kamera guno omwaka
mission ya Susan yeggwa guno omwaka sigenda kwepasa guno era guno omwaka Teddy oyogera ebyo bala kugenda kuva mu ggwanga nze ogenda kulunde kamu bino nedda nabyogera kuva ddi nga sena nagenda Canada ogenda kulunde kamu siganye nabyogera kuva ddi nga sina bino mbyogera sinabagenda Canada ngenda gendere Canada bikibu kyaki ye nabyogera sinaba nagenda nataka okugera bino myaka emeka si myaka mwaka guwedde ga siri mu Uganda sina we nekweka yes baze batisa ava ku Bugundi va ku Bugingo ze sina kye mwagaza onjo kutogera machi mazima togera mazima Suzani aina ekintu kya kigusa mwaka guno Bugingo mujjeko ki engalo musomba akasomolekera obulamu ebisigale tunateekanya bugaga bujja ajja kufaata ati kino kachikugambe Katonda nga yakulonda eyo musajja Bugingo omulaba agenda tukande bino byonna agenda kwetonda that's kati yataso okujjaga yogera kusimanya abaana ne batani abaana bajje bakusaasire batya naye lwaki abantu mwerowoozaako mwekka ekiro kyo nakyo kyanyiiziza gwe nga wabayisa otya wabayisa bulungi gwe okata maama waabwe n'omuyisa bubi bo bajje bakulame nga bajje gundi bajje bakusaasire yakizemu n'akireeta wakirabye wetujja nange nakirabye wetujja okay tuli ne Pastor Sematimba Moses Waswa tunyumya mu nsonga zaffe ez'enjawulo era nga tunyumya ku byabaddewo byonna mwenna mwabirabye sinalaba Honorable Nambooze nga yanukula naye nga bwe tajja kikota mwanukule badde abaidha njala kubuuza ekibuuzo Pastor olowooza Pastor alinamu omuze gw'okuba nti ayagala buli kaseera ng'ali mawulire kubanga kati ekintu ng'ekyo kyaliwo dda Nambooze akikomendingako dda nakugamba ekigambo kino naga Pastor blogger anonya content naye abakola content ande katuliriza anonya content and by the way kino kalikugambe tanonya kigambo ho kakyogere bulungi nnyo Pastor Bugingo tanonya kigambo anonya content olowooza Pastor Bugingo kana kantu kanyo kambi kaze mugundi yange Pastor Bugingo tanonya Katonda anonya content yes abakitegedde alowooza abuulira njiri ya bakabaka bwa Katonda oba abuulira njiri ya wano takyabulira njiri ya bwakabaka bwa Katonda abuulira njiri ya bwakabaka bwa Museveni ne Muhoozi nkikuzemu bulungi oba nkiddemu Pastor Bugingo tabuulira njiri ya bwakabaka bwa Katonda abuulira njiri ya bwakabaka bwa Muhoozi MK ne President Museveni kikola amakulu ki Musumba okubeera nga buli kaseera tumulaba traininga ku TikTok ate si mu ngeri ennungi wabula mu ngeri embi abaana bamuzannyamu obuvidiyo bamuzannyamu obukibuki ate bwe ntunula ku comments eziba zimudefendinga sizirabawo bwe ntunula ku channel ye yennyini eya church oba eya TV abantu abakomentinga abo nedda baba bamuvuma italaba nti alina okukyusaamuko anti kakati oba bano abakola ebyo abateekawo era naye ati kino kankikugambe kati nga bwe naga nti Bugingo blogger yalaba kimukolera kati ayagala nnyo akole kino nga abizzayo bwe yabikolanga ki naye abizzayo waali yawummula waali yafa kale awo wennyini bwe twatugattira ensonga ya akategedde akakoze ekyo ekyokubiri nsembe katini nnyo mugundi eyo Katonda tebamusindikirako mannyo kakiddemu byonna tubikole byonna kimbo byonna tuli baana bantu tetuli batuukirivu ndi mwonoonyi oli mwonoonyi ffene tuli baki bwonoonyi naye Katonda talya kabalagala ate tebamusiriwalirako ensonga za Nuupu ziraba nziraba kikyo what is your take ku Mpuuga zeyo sente Mpuuga yakola byokulya sente oba kituufu alye kiki kyosobola okumanyi Bayibuli namwe ebasomba ebakkiriza okwogera ku byobufuzi kati ensonga za Nuupu ne Mpuuga
nze mbadde nzijja mbyetegereza omanyi ng'omuntu ojja olaba buli kimu kyonna ngali mu nsi yo. Mpuuga nze mwetegereza ebbanga lyonna mumanyi okuva mu DP ne byonna byazaakola wala ku kintu kya Mpuuga nganze kyampisiza bubi. Naye wayisidwa bubi? Nayisidwa bubi, kino kankyogere, nayisidwa bubi nnyo. Mbuuza lwaki? Mpuuga gwe mmanyi nze sigenda kulema, nze mbadde njagala nnyo Mpuuga nti omuntu ayogera ebigambo ate ayogera mpola mpola, tali nga ffe abasabuka alina engeri gy'ayogeramu mpola mpola nasabika ebigambo bye. Naye nno ekintu kye nalabye kyenategedde era omusajja muyita Besigye yakyogera mbu bano be mulaba ba elite abayivu si bagenda kununula ensi oba tebalina gye bagenda batwala. Yakyogera oyo musajja oyo Besigye simanyi ba wakiwulirako naye bwe yakyogera tebakiraba. Nganze olw'ebyo byenjogera ebigambo lwe ne batabiraba enkya ne babikola ki ne babiwulira ne babiraba. Musajja ogera ebigambo ebyo ate nga byali bituufu. Kyekiri Bayibuli kyegamba nti ajja omwavu mu nfufu n'amutuuza n'abaki n'abalangira. N'addamu n'agamba amalala gakola ki? Gakulembera ekigwo. Abasajja abo bazze balaga nti baasoma nnyo kituufu. Nga kituufu baakola ki? Baasoma. Mu kusoma nnyo n'okulaga nti bamanyi nnyo ne baba n'amaki n'amalala ne balaba n'abazze ne balaba nga abatali mu maki magezi ne beeraba nti Katonda asobola okukozesa omuntu omulala yenna. And that's why ojja ng'osoma mu Bayibuli Katonda abantu be yakozesa. Jesus, kankuwa example yali ya Yusuf and Mpuuga mulaba nga Jesse mu Bayibuli. Bayibuli egamba yatuma Samuel agende mu nyumba ya Yese abeeko waliwo omuntu n'amugamba nti nina gwe ngenda okufukako amafuta okubeera kabaka waani wa Isirayiri. Bw'agenda mu nyumba ya Yese kankulage omuntu yasooka okuvaayo yali mutabani waani bali bamuyitaani omutabani yali muvubuka muwanvu ng'alabika bulungi Bayibuli egamba ng'alina amaaso amalungi ng'alabika bulungi. Be bayivu ba leero be Bampuuga be Baseggona be Mwanga Kivumbi be Babedi Bwanika abasajja baleko abasajja boogera abasajja bayina embavu be Basebujjuŋŋanda aboogera ne bagati kyekyo balondo oyo. Wuliriza Katonda atuma Samwiri olwaleero bwe yatuuka bw'ati mu nnyumba mutabani wa Yese oba Jesse omukulu bwe yafunuma bw'ati ng'alabika bulungi ngatunula nga Mpuuga ng'alabika bw'ati yesuma ebintu byabikwata mpola ayogera mpola mpola. Some Bible ga Samwiri n'agamba yoyo Mpuuga Katonda gwafuseeko amafuta okubeera kabaka. Katonda n'amugamba no mukulu si yoyo. No please. Bible egamba Mukama Katonda n'amugamba Samwiri jjuka yali nabbi kati wekulagira nti anako omuntu kakola ki kajja yasalawo ng'akozesa mubiri Bible egamba nti Katonda n'amugamba nedda damuweke beje mbana bayisa balala ze situnulira kungulunga mmwe abaana b'abantu wabula nze ntunulira munda wa ku mutima. So ne bakebera mbana bayise bonna namugamba uliza katini namugamba si yoyo. Nkwe example tuze tulaba Mpuuga nga tulaba munnange ayambala amasuuti akola atya manenge bannange yoyo oluzungu kyekyo alufuwa bufuuyi akola atya. Katonda agamba sigwe waliwo akasajja ka Yusufu kekaani ke Bobi Wine akava mu ghetto tekambala masuuti katunula enjaga kalina ebinankani katunula bwe katyo nza kukenjagala
ako kamulabanga ako kamulabanga akayaye akekamwocha akatunda bwe katyo kamulabanga akanywenjaga kamulabanga akatasoma nsimanyi kasoma MDD simanyi kakola kate kabanyina amateeka ako kenjagala kefuseka amafuta kabere president we Uganda ezegeza Katonda okufuka amafuta kwa Bobi Wine ne Mpuuga baliwo ati nse kubulira amazima era kino kakibagambo lwali terimba bintu bino biri mu real life Bible kugamba ebigambo bino Mpuuga baliwo Mpuuga baliwo waliwo basegona kati kankubose ekibuuzo ha nenda tugenda wala abedi bwani kati yesimba ko kuba president nga Bobi Wine tanaba yadde okulowooza nga Bobi Wine alina mu kubyako yimba nga leli chiwani oyo mwasima chiwani nga yayimba bintu bi abedi bwani kakola atya yesimba emirundi mitirivu Bobi Wine nga aliruddawa mu music ali mundi galunda ati ye Yusufu ali yesaba obusa bwalunda endiga bwadduka emisinde ali abedi bwani kabwali mu masuuti abedi ali bwani bwavuganya bwavuganya bwajja simanyi nakola namala nakola ekibira bakita PDF UPDF PDD so PPP simanyi biki ekibira nekikola ki nakitunda oba nakiteeka wa yakiguza mu 7 uliriza kakati abedi agize omusajja yali ali mundi ye Yusufu ali mundi gaze ndigaze ziriwa ali ibira abantu bivulu tata simanyi biki nga bali tamayina kumaita anabera gundi bagundi ne bajja bakola zi deep block basoka bagubani ba mukakubo nabasegona ba Mpuuga basegona baloya bali bawolereza abantu bakola batya bakoze ne zi deep block nazo nezikola zitya nezisanawo bakoze dipi nenanyini dipi nene bamukwata ne bamukola batya bamutwala bano basigala laba Katonda gwe yafuka kama futa akola ki bayira abantu woyogera ku bantu Bible be yako Katonda be yakozesa bali banyomebwa bolaba ne Musa ogenda okununula abaana ba Isirairi yali ananagira naye abuuza n'ogamba Mukama nze atayogera natamanyi nakologera naga ujja kukola ninga Musa agenda okwanganga agenda kwanga Falaawo tewali Katonda gwe yali yakozesanga w'amaanyi musimanyi nze nali gundi bw'otunuulira akawala kaali ka housemaid kaali kakozi akayamba omulwanyi namige kapiteni w'amagye ga Sawulo bayitanga Nayamani kaali ka house girl ka mistress Bible kayita ka mistress ka mukyala wa Nayamani kamugamba nti singa mukama wange abadde amanyi ku mukama wange gwe nsinza yandimwonyeza ebigenge kubanga oyo Nayamani yalina ebigenge yali mulwanyi nagwa nga yakulya ejje lya Sawulo naye ng'akola Yusufu yakola ebintu bakaje bamutunda mitirivu namutwala muzigundizi namutwala kane mukomera nabaka ono eyayunja Goliath ng'amukubisa jjinja Justin naye nga Goliath aliye n'amaze okwesabika ebyamba ati oyo nyini gundi so abantu Katonda bakozesa teetaaga Katonda kino kakibagambe kino kambabuulire Katonda takozesa Katonda ayagala nnyo omuntu wajja Bible egamba nti ajja omwavu omunfufu n'amutuuza n'abalangira ayagala oli gwe banyooma oyo Bobi Wine gwe munyooma oyo nyini ate ndo kati Bobi Wine akyabakozesa because Katonda yamujja eri mujje mugamba nti wa ghetto ate n'ajja n'akolaga nti yenze nkyali wa ghetto ndi bwenti ne bwenti nze ndi muntu bwenti ne bwenti ne bwe munaakola mutya mwe namwe n'abaasoma ne bwe munaakola mutya mulaga mwasoma nnyo ebitabo ne mu byetaganjula ne mukola mutya temulina kye mugenda kukola lwansonga Bobi Wine mutuufu yes wuliriza okufumula Mpuuga n'okumwogera bino byakoze kubanga Mpuuga kati kankubuse ekibuuzo singa Bobi Wine abadde awala na Mpuuga ani yawa Mpuuga obwa Europe Bobi Wine ani yawa Mpuuga obwa commissioner era Bobi Wine ani yawa Mpuuga okubeera deputy president mu Buganda era Bobi Wine oyo abatakwagala kakubuse ekibuuzo before Bobi Wine Mpuuga ki bali bamuwadde yali just MP w'ennyendo mukungu bukulu ki bwe bali bamuwadde bukulembeze ki bali bamuwadde Talina yali mu Buganda okumala ebbanga lyonna lyabadde bukikulu ki bamuwako okuba Katikkiro Talina wadde kuli Buganda ko kati omusajja oyo yakwata nakwata omusajja onamu waliwo omuntu asinga teri muntu ayagala Mpuuga nga Bobi Wine taliyo actually kijjawo nekiri Mpuuga gyagambye nti Bobi Wine ekibiina kifudde kya family kubanga bwotunda okay ate wabale kireeta kankubuza ekibuuzo Mpuuga ye sentamu nedda kati kankubuza ekibuuzo yetasobola bowa gundi nyanzi namuga agenda okola boti ne boti gamba n'ekirala
botunda baganda ba Bobi Wine bonna ali mu byobufuzi ebiri active ye Nyanzi yeka nenga bona je bali andi nenyanzi ali ni kayemba andi nenyanzi ali na mu byakunga ali mukunga gonde Mick Wine jali bali mu byabufuzi Banjo Man jali Eddie Yawe jali ono mulenzo omuto yani Dax vibes jali nete lina gwola bali awumbu alina kifo ekinene kati kino kanchi kugambe kino bomala okuswala mu nso manyi kibaita okuswala kintu kizibu nnyo kibala yade ku CBS bamubuuziza ne bamugamba nti wamma tubatu kubuuza myone ebitande bino waddala wabitu anagamba nze sigenda kukkiriza akakundi bwe kati okujja okuteka okuvumira kabaka nokuma katikiro bamubuuza kibuuzo kirala addamu kirala nabichanganya lwansonga aleeta ebintu ebyo obwakabaka ne katikiro afune that sympathy gundi ninga tekiriyo bamubuuza ekibuuzo bakuwa milioni 5 nti ate munnange omanyi nti nze sigenda kukkiriza abantu batandike nze nganze sigenda kukkiriza abantu kateka okumanyira obwakabaka bwa Buganda n'okumanyira katikiro kwegamba n'owulira omuntu eyasoma ansa ajiddamu agiteeno ekiza okunsanyusa olwaleero yabadde agende bula ayine mu nsi gy'agenze naye obukulembeze abuwadde Dr. Lina Zedriga mulese wagirenamugambone kati nnyo so naye ndowooza kino ekireeta ekyo kikino kino kankibagamba olwaleero actually mbadde nja nkiwumbe bwenti Katonda takozesa baasoma kino kankibagamba mwena abali awo mwena abatulaba tolowooza nti wasoma nnyo nti Katonda agenda kukoza Katonda katino kankubulire Katonda sookozesa omuntu ataasoma n'akulembera abantu bangi abatasoma nga bakozesa n'abataasoma togeza nokozesa ekyokuba nti Katonda yakuteekako gundi okusoma that's why kyobola osanga abantu abasoma nga bali mu mwenge banywa mwenge nosanga omuntu ng'anywa totaba nga babalalu nakati oyogomona toyomula nti oyogola ayina masters naye nga yagwa eddalu omanyi lwaki yagwa eddalu malala Katonda tebamusinikirako mannyo Katonda toleetanga malala that's why omusajja ono Bobi Wine mbabuulira amazima akyabakozesa ebintu bingi omanyi lwaki mumunyooma katati Katonda akozesa oyo gwe munyooma mwene mukola ensobi zammwe mukola mu nsobi that's why ne mu family Katonda akozesa omuntu oyo gwe madde munyooma and by the kino kankyogera olwaleero kino kankikandagulemu katono mwena abatulaba abali ku mukutu gwa Chimbo updates Katonda agenda kukozesa gwe mukazi gwe musajja gwe banyooma nga ne mukikaba kunyooma bakulabanga atalina kyoli ne mu meeting tebakuyita bakulabanga yalemererwa bakulabanga yadda wansi bakulabanga tolina kyoli tewasoma tewakola bwe Katonda gwagenda kukozesa obeere w'amaanyi nga Yusufu gwe yakozesa ogenda kuba w'amaanyi nga ne baganda bo abanyina beefula abakabi nga bajja gy'oli nga n'okufukamira bajja bafukamidde gy'oli kino nkikugamba ogenda kukiraba Katonda agenda kukozesa mwena abali bakadaama mwena abali eyo Katonda agenda kukozesa ofune ssente ofune ne mu bwakadaama okole bizinensi eyiyo nga y'amaanyi nkugulayira ebigambo bino abantu bagenda kujja nga bakunoonya nga n'okufukamira bakufukamirira Katonda takozesa Katonda akozesa abo abanyoomebwa that's why agamba nti ajja omwavu mu nfuufu n'amutuusa n'abalangira alright bwe bitambudde tutunudde ensonga zibadde bbiri Nambooze Bugingo bwepo n'Mpuuga naye nga njala bategeeza bannange mugende ekewa Hajimiti abasumbuyibwa balina obuzibu bw'enjawulo misango na biki yagala genda Bulaaya oli Bulaaya ebintu tebitambula bulungi business zesibye tezikutuka genda yakulombere ku dduwa mnyigire ku 0752 715 mukubireko mugambe Haji nsaba kunomberako ku dduwa ajja kubanga akulombera ku dduwa ebintu osobola kubanga ate boli awo bikyukamu bikutambulire mu mbeera eri ey'omulembe anyway sigenda kubanga nsukawo wano olwaleero njagala kubaleka munaye nga musubscribinge mulikinge mucommentinge musse ku like n'ebirala byonna ebane mulikinge bannange basebo ne bannyabo bannaffe bakadaama bakwano baffe bali mu Saudi mutero tuweereza abane mutambuliza ekiyumba mwebale kutusiima oba tubatambuliza ekiyumba nammwe mwebale kuteekangako data naye mmwe mulina mulina walifaali feno tulina data waggwako n'oteekako naye mmwe kirungi mulina walifaali so walifaali wamwe gwe mukozesa ne mubeera nga mutulaba naye nga mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mwongere
kale nemwe abalina emikolo abagala okuba nti mbateeketeekera emikolo gyammwe mwagala ba MC oyagala MC omulungi oyagala decoration omulungi oyagala music oyagala video coverage oyagala emmere catering services oyagala ne juice nkubira ku 070 4273 oba abogezewo bakatumwa bonna alina nja kuba nteekateeka n'omukolo gwo paka kugujja Mengo kutera kufuna by'Emmengo byonna paka ku mukolo tujja kuba nga tugutambuza bulungi nnyo nkubiraako tusobola okuba nga tugukola bulungi nnyo nyini ddala pasa sibula abantu baffe basibo ne banyabo nyongera okubasibula naye nga mbagamba tukkirize Katonda eka yagenda obbayamba tetulina mulala yenna munnange mama ne waba yafa batatonga yafa obo balina teri mutayinza kuyamba okujjako Katonda yeka twesige Katonda tukkirize Katonda ajja kutuyamba basibo ne banyabo Katonda yekanze ndabye Katonda nga akola ebinene ndabye Katonda nga nyamba nze olwaliro sina mama wange sina taata wange naye Katonda ye maama wange ye taata wange ndabye nga nkolera ebinene ndabye nga nwanira entalo basibo ne banyabo basaba twesige Katonda tebagezako ne babalima nti mwesige kino togeza ne wesiga mukyalawo tewesiga baawo tewesiga baganda bo tewesiga abantu bo wesige Katonda yeka yatagenda kuvaamu yatagenda